ujira bitegedde ate bamwe byabali bategeka obulungi kati bakolere tokisussa 5 4 3 2 1 0. Happy birthday, happy birthday, dear Papa. Happy birthday to you. Kamu kubengaleza papa. Gamba happy birthday papa. Happy birthday papa. It's like fine wine. And then that. Yes, no. Hey, what is this? Yeah, ice cream. Yagala byononese banna. Birthday, zaidi na kweli. Twelisa, twaliwo nga twelisa. N'obusoda n'abunywa. Mutule wansi. Ndowooza omanyi olugero olugenderawo okula kwetta obulaizibwa bujja fukamira tuti bismillahirrahmanirrahim yajikumma Hajikuwa yajikumma. Nifikamia mchana wa. Abadde atyo yo page. My baby. It's good girl. Ono chilya. owulira otya olwaliro okubanga weeyongeddeko omwaka omulala kukula si kyangu buli muntu gy'okoma okula gy'okoma okusanga okusoomozebwa n'obuvunaanyizibwa leero mukyalawo ng'alina emikwano gye bakuliza akabaga akogatta ku omwaka kwegyo gy'obadde olina okusookera ddala oba mbagambe ki naye buli abadde mabega bw'enteekateeka z'olwaleero ajja kisasulira okusooka guno gwakubiri nga mukikola omwaka waliwo emyaka nga ebiri egiyise emabega mwakikola Lugonvu gwo kennyini mukwano gwe gwepita mukwano gwange yandibadde asinga okuŋŋamba nti waliwo kino ne kino kye bakutegekedde ate gwe kennyini gwe yampita emabega omusajja oyo gwolaba twakola ffenna olunaku lumulwali lwa 6 nandeka ku mulimu nga tuteesezza bulungi actually twasooka nakufunamu oba kuyombamu kowanakaka nendowooza byonna era yabiteekateeka yamugamba teeka mutabukemu tagikwatako olwale era tewaliwo semateeka palamenti yatuula naye tewaliwo wadde ogamba teeka limu ngenda otuuka wano mbanzija nankubira okyali ku rediyo njagala ku Kenti ne mugamba navuddeyo dda kumba apima lugendo ki lwendimu n'olwaleero yankubira bulungi essimu bwenjagala omperekereko erwengo era sebo ne tugenda nantwala erwengo ne tusulayo ennaku 2 nga byonna biri mabega wanteekateeka naye fe abasoma bayibuli egamba kyosiga kyokungula
mukulu Lugonvu obadde mabega w'enteekateeka zino nsiimye nnyo mwebale wantambuza nange lulibolo nange nja kutambuza okiwulire. Mukulu Isaac naawe bwotyo bw'okoze wankubira essimu mbusimanyi oyagala keeki nze kennyini nenkowera ennamba. Ekyamazima nali mu struggle saasobola kubirowoozaako naye mwenna mujja bitekera. Kati ate waliwo ono gwe mulaba akutte kamera eno owedda tutambula ne kamera eno n'amuyita era naye kyemmanyi naawe ssebo wabaddemu nawe ojja kisasulira. Luliwo olwo nja kukakwata nkufune. Kati nsembyayo ono lugendo luyita lutono nsembyayo omukyalo ono mufumbi wa Katogo akamwogo n'ebijanjaalo. Ekyamazima yankoze bulungi nnyo newankubadde najja kisasulira. Kyokka ate simanyi lwaki ebyanga ayagala obifuula ebizibu ennyo ng'ebyange biba byangu. Ene mpulira bulungi nnyo olwaleero kubanga mumpadde ekintu ekyenjawulo kyembadde sisuubira ate nenfunamu okulambula kuba nambudde ebitundu bingi byemumpisizzamu. Ekyamazima olunaku mulufudde olw'omuwendo era olw'ekitiibwa. myaka emeka gyo? Myaka emeka okuze? Musajja tabalirwa nzaalo, musajja tabalirwa myaka, wabula nebaza Katonda nti n'oguno ampadde ekiso gumalako era musaba ate antuuse ne kuguddako. Christian nsaba ekyo. Ekyamazima bw'otunuulira obulamu bwaffe bwetutambuliramu, obulamu ebeera process era singa obaako kyomisinga wakati mu process yo oyinza otwala ebbanga eddala ddene nnyo nga tonnaba kuddamu kutuuka awo. Sinakindi omukisa ogwo okuba nga gukuyiseeko. Wabula nzikiriza ebintu ebisinga byonna byendimu mu lunaku olwaleero Katonda yabikolako enteekateeka nti bwe ngenda okubeera nabyo. Era ebiseera ebisinga bangi kuffe tutuuka ekiseera ne twenenya nti lwaki siri bwenti ne tutandika n'okunyongera gundi yankola bw'ati. Naye buli w'oba otuuse amaanyi go g'oba otaddemu buli kimu ky'okoze yenteekateeka ya Mukama Katonda bw'ati waba yagikola. So Katonda mwebaza nti we nali emyaka 2 egiyise si bwe ndi olwaleero, bwe nali emyaka 5 emabega si bwe ndi olwaleero. Yensonga lwaki musabye nti mwebaza oguwedde agumpisizaamu ate ne guno nsaba aguntambulize era byonna birina okuba ebyange omwaka guno nabyo ate mbifune obutuufu bwabyo. Ekiseera Mukama musaba nti ng'ebirala byonna abimpa neme kuva mu kkubo ettuufu eryo. Nga tunaatandika kwogera nsooka kwebaza Katonda kubanga tusobodde otuuka ku lunaku luno. Birthday y'omwami wange badde erina kubaawo nkya naye ng'enkya lunaku lwakkola nsaba tugikole ku Sande. Olwa byonna bye tuyiseemu ne bulamu bwe tubeeramu n'omukwano gwe tulina egwanetedde okukola akabaga kano kuba sina kye nsobola mukolera kimusanyusa okugyako akabaga nga bwe kati. Nazibaddemu ssebo era n'essimu yagenda okukubwa ekiro basooka kuŋŋamba kati tugenda kukuba ssimu nga mwetaaga enkya ku makya. Byonna ffe twabipulaninga ne mukulu Lugonvu. Kwanje? Emirundi mingi neera Mukama nga atuwadde obulamu ne ssente. Soka byonna ffe ndowooza ebyaffe byadde byakuteekateeka. Ekyaddala ebyaffe byadde byakuteekateeka Mukama yatukkiriza. Tumwebaza nti byonna bye twasaba omukulu Robert atuyambeko nga byonna akkiriza bukkiriza, ekiraga nti ensonga yaffe yonna Mukama abaddemu. Kubanga bwe twamusaba ennamba ye yanguwa okugiweereza nti muga atwagala Airtel naye n'agiweerezaawo nga teebuuzaako wadde baki eyo mwala akola nga teebuuzaamu wadde. So twebaza Mukama. Ate ekirala nebaza Mukama olw'emikwano gino gye yampa nze Isaac. Nanoonyanga
emikwano emirungi mwebaza mukama nti yampa Robert ne mukyala we Ruth bakatende nebaza nnyo ate batulaze ekifaananyi ekirungi nange maaso yonna gyendaga bino byejja okukoleranga munnange tusaba mukama atukuume era mukama amusaba awe ennyumba eno omukisa ayongere okutubeeza awamu ffenna ffenna ne mu nsi eno gye tuyitamu n'embeera eno gye tuyirimu basaba mwongere okwekuuma kama abawo omukisa. Mu bulamu bw'ensi eno nsuubira okuba nga Robert Katende yakajaguza ndoza birthday ziringa 2 oba 3 ziri 3 mu bulamu. It's never too late in your life to have that happiness gye weetaaga okuba nayo, naye akaseera bwe kaba nga tekannatuuka okufuna happiness oba nga tunafuna muntu akuleetera ssanyu lye weetaaga kuba nalyo mu bulamu, si kibi. Nkimanyi abantu bangi olunaku olwaliro nga tafunanga muntu amulaga ssanyu mu bulamu bwe. Abantu bangi nga tafunanga muntu amutegekera wadde kapaani n'amugamba nti yogayoga amazaalibwa amalungi. Waliwo n'abo ng'oluusi obayina naye nga tolina nsonga lwaki ojaguza. Birthdays tezikwatagana ku myaka, birthdays tezikwatagana ku buwanvu bwo bunene bwo, naye tulina kujaguliza ebyo tutuuseeko mu bulamu. Nga tonnakuza mazaalibwa sookayo okube mu ttooki. Bwe wali emyaka 25 emabega ne bw'oli kati oli otya? Bwe gibanga emyaka 25 egy'emabega gyali gya ssanyu nga kati emyaka gy'olimu gya kucyankalana gya kudooba, oba weetaaga kusaba na kuteekateeka mmisa zikusabira. So si kuteekateeka bubaga bukuza myaka. Waliwo emyaka egitusala n'otuuka akaseera n'ogamba nti naye guno omwaka gunsaze. Nkibagamba nnyo mu bulamu bw'ensi eno n'ababeera ku Lugonvu show nti buli mwaka gw'oweza wandibadde nga weekuba mu ttooki nti mu mwezi ogw'omukaaga omwaka 2020 nali ntya, omwezi ogw'omukaaga omwaka 2021 ndi ntya. Tutandika okukola auditing eyaffe mu maka gaffe, tunula mu nnyumba yo, wandiika ebintu by'oyinamu nti nyinamu TV, nyinamu entebe, nyinamu sideboard, nyinamu woofer ya dijak, nyinamu carpet n'ekitanda n'obuliri. Ddamu omwaka ogujja nga guweze mu kaseera ke kamu Katende kati ogenda kufuna challenge nti weekube mu ttooki by'olina olwaliro biwandiike. Omwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja ojja kutunulira by'olina mu nnyumba. Ruth gw'otegekera Katende parties nga zino, nga tondaba mutegekera party mulina akaseera ng'olina tuyita ku miwumbo gya mmere egyoga nti banaye mutusabireko. Weekube mu ttooki nti bye twalina bye tukyalina. Bwe mbanga bye mwalina bye mukyalina nga temulinaamu kipya, temuli dress gyogamba nti mpya, TV mwayinanga 32 mukyali ku 32, omwana mwayinanga omu mukyali n'omu temwongeddeko wadde mwana. Okitegedde? Manya nti kirabika temukula. Mu bulamu bw'ensi eno emyaka tugitunuulirenga biki bye twongeddeko. Mulimu abantu ng'emyaka gitusala, naye nkibagamba nnyo nti tekinnaba kuba kikeerezi. Nze nakakuza birthday bakankuliza birthday ku myaka gye nnina, bakankuliza birthday naye nzikiriza nti emabega nali sigwana kuliza birthday. Nabadde nzija ne Katende twayise ku luguudo lwa Ndikutamadda gw'Owonyegere nembalaga ku Ndikutamadda akabanda akasingawo obubi mwe nakeranga okutundira akatogo n'okusiika chapati. Nengenda ku Jake High School ng'omukka gwa chapati gumpunyako. Kyampalirizanga ng'omaze okunaaba n'osookosaako esaati ku kasumaali wali n'osiika chapati. Bwe mpisewo nzijukidde ebintu bingi ne ngamba Mukama oli wa buyinza. Ne tujja mpola mpola nembalaga mkanange Eliya Sajjabbi gwe nanyumiza ku story y'omusajja Abbas nembalaga ennyumba ey'emitwalo 4 eyanemanga okusasula nga bangoba mu nnyumba. Ne tujja mpola mpola ku Ndikutamadda nembalaga we napootanga. Natambuzanga ebigere okuva eggango oluusi mu kaliddubi nga nzirayo ku Ndikutamadda ku bigere nga tupootera siringi 3,000 ku 4,000 ne oli ekikomando kya siringi 5 n'osigazaako 2 oba 3, naye nga bw'obala siringi 5 ezigenda okukutambuza olaba nga tosigaza. Tewali yasuubira nti Lugonvu nsobola okufuuka kyendi ku lwaleero, kati ndi wa okujaganya amazaalibwa gange. Naye mabega nali sigwana kujaganya.
nali nyina kwebuuza nti Lugonvu kiki nyina okukola okukyusa obulamu bwendemu. Tekikwetaagisa kusooka kuvuga Benz, kikwetaagisa kutulako mu mmotoka gwe yatambuliranga ku bigere. Tekikwetaagisa kusooka kubala bukadde 10, kikwetaagisa kubala mutwalo gwe yabalanga 30,000. Enkulaakulana yaffe teyenkana, ebeera ya mitendera. Buli muntu aba n'omutendera gw'atambuliramu. Era tosobola kera ku makya n'ogamba nti olwaki ajaganya kikyali olw'okubanga omusinga tomanyi gy'avudde. Lugonvu ngwana okujaguliza obulamu bwange kubanga bangobanga mu nnyumba ya mitwalo ena. Lugonvu ngwana okujaguliza obulamu bwange kubanga nakeeranga kusiika chapati nga mpunya omukka. Kati nyina abaana b'enkozesa balina emidaala gya chapati. Lugonvu ngwana okujaguliza amazaalibwa gange kubanga natambuzanga bigere okuva ku Gwowonyegere, natambuzanga bigere okuva e Gango, natambuzanga bigere n'entambulako paka okuva ekibiri paka Gango n'enninnyaawo siringi 3. Naye ng'obuzibu bwavanga kubulwa siringi 5 ezinninnyesa taxi. Kati mukama wabanga yampa akamotoka akakadde akamu, lwaki sijaganya? Bwe mbanga nalaba mukama nga nzija ku busobozi namputeeka ku busobozi obukulinnya taxi kubanga naliko akaseera nga nkola nga sifuna adde omusaala ogunsobozesa okulinnya taxi. Katende yammanya. Nze natambuzanga bigere okuva Erungujja ku community paka ku Metro FM. Naye nga nsimbula ssaawa 11 ez'okumakya ne nyambula essaati amapeesa gano nga ki ekinyambuza essaati neme kutuuya neewunye, neera nagenda okutuuka ng'ebeera ewunyaawunyamukko. N'otambula ku ssaawa 11 nga ki ekikulemeseza toyina zirinnya taxi. Mukama nampa obusobozi n'enfuna ezirinnya taxi. Mukama nampa obusobozi n'enfuna ezirinnya boda boda. Mukama nanzija ku boda boda nampa obusobozi n'enfuna sente ezigula ka sukuuta kaali kakadde kamu n'emitwalo 7. Nanzija ku sukuuta y'akakadde kamu n'emitwalo 7 nanteeka ku sukuuta y'obukadde 3. Mukama nanzija ku sukuuta y'obukadde 3 nanteeka ku sukuuta y'obukadde 5. Najjanga nnyimusa nampa emmotoka eyali eya layisi. Nanyimusa nanzija ku mmotoka eyali eya layisi nanteeka ku ya layisi mukko gyendi mu kulwaliro. Kati wadde sinnatuuka gye ndaga, naye ngwana okujaganya emyaka gyange nti teginsaze ate gibaddemu olugendo. Nsinga abaana b'abaminisita bangi abakulidde mu bikomera. Ffe we twasomera ng'omwana bw'aba abadde akwata kya 10 n'akwata eky'omunaana, no, nga babadde akwata kisooka nga akwata kya 3 n'akwata ekyokubiri, tebamujaguliza nnyo. Naye ng'omwana abadde akwata ekyenkaaga bw'akwata ekyana bamukolera ne pate. Kati ffe mu bulamu bwaffe n'enkulaakulana yaffe twakwatanga kyankaaga, tusinga abadde akwata ekyokusatu ng'akwata kyakubiri. We are coming from very far. Life yaffe na history mungi. Naye I know lwaki ndi proud okwogera ebintu bino, lwaki I'm always open okwogera ebigambo byange, kubanga nkimanyi sirinzeka. Bw'osekerera Lugonvu nti avudde wala, oba osekeredde bakatende ne ba Lugonvu ng'obukadde 9, oba otukudaalira. Just I'm a true testimony nti Mukama akukyusa n'akuza wayina okubeera. Life ebeera mu bingi. Leero lwa Sunday osuubira kufuna mukyala kyakwagala nga Ruth bwakwagala Katende. Abakazi bangi abambala ebiteeteeyi, abakazi bangi abambala sikaati, bangi abeekuba wanja, bangi abateekako obuntu ku maaso ne babeera nga bali perfect, naye n'emitima gyabwe giri perfect. Omukyala yakwagala nga tolina kyoli. Birthday gye wasooka okukuza Ruth gye yagikuliza, kitegeeza yakulabamu amakulu okuba nti yakuliza birthday. Bano bonna abajja bangi bagenda kujja kubanga ofunye ku nnyama, oyambala ku saati enjeru kubanga ozisobola. Ffe twalinako akaseera nga toyambala saati enjeru ng'onaagyambala otya nga tosobola girabirira. Kati bw'obanga wafuna omukyala yakulabira mu saati za kitaka n'emyufu ng'owooza nze njagala nnyo favorite color yange red kubanga gye wali osobola. Kati okyusiza favorite color oyambala white. Andaba right now. Katende oyo gwolaba tuva wala, twemanya nga tetulina kye tuli. Mukama n'atukyusa. Tuli kye tuli ku lw'ensi lwakuba nti twasoma nnyo. Era nabadde nkaana naye naga nti moto ezimu kuzaatakkiririzaamu ze bayita education is the key to success. Ebintu ebikola obuwanguzi bwebiringa bina. Ekisookera ddala kwekkiririzaamu. Ekyokubiri kutya Katonda. Ekyokusatu buteerabira gy'ovudde.
n'omanya nti twali bannaku nyina okukolerera okulaba nga nkyusa history yange oba n'omanya nti twazaalibwa mu famire engagga nyina okukeepinga that legacy okukola ennyo tekikwetagisa kubanga wazaalibwa mu famire ya bwavu nga ba Lugonvu naawe yazaalibwa mu famire engagga kibi nnyo okubanga gwe mwavu asinga mu famire yammwe kyokka naawe yazaalibwa mu famire enjavu kya buwanguzi nnyo ng'ojjukira naye zo famire z'olabamu amamotoka waliwo yasooka ogula emmotoka mu famire eyo tewali famire gye baatonda kuba nti etambulira mu kubonaabona tewali famire gye baatonda kuba nti maama taata jjajja senga bali mu muzigo waliwo alina okubreakinga that chain kubanga ne mu famire ze weegomba mulimu yasooka okubreakinga chain waliwo yasooka okuzimba ennyumba ey'amabaati amamyufu mu Uganda gwe lwaki tosooka mu famire yammwe bino ebintu ffe tusobola okubikola ebyafaayo biffe tubikola abantu abagamba nti ebyafaayo byeddiringana nedda bagamba history repeats no we people we repeat history bw'onaayingiza mu bwongo bwo nti famire yaffe njavu famire yaffe ya bupangisa maama senga taata jjajja bonna babupangisa naawe ogenda kufuuka mupangisa naye gwe gamba nti twazaalibwa kubanga ffenna tuli bapangisa kyusa obulamu tandika n'akatono teweevuma byafaayo byo kozesa ebyafaayo byo nze ndi muvumu nnyo nti tewali mbeera ennemerera kuyitamu kubanga ebyafaayo byange bye binfudde kyendi kate ne twagenze ffenna ebusubi kyamaganda naye ebimu ku bigambo ebyabadde byogerwa abatuuzi ne gabagamba nti yono Lugonvu waffe kale twakalabanga lwaki tokolerera ekintu ekyo nodda mu baakunyoomanga nti yono Nalujja gwe tulaba yono Lusiya gwe tulaba nga baakulabanga mu kusoomoozebwakwo nga kati oyina ensonga ate kati katende tugenda kukyusa kati birthday tugenda zikyusa nga tuzikuliza ku byalo gye twazaalibwa tekuba kweraga wabula kuba kulaga abo abakyali mu byalo nga balowooza nti busubi kyamaganda bw'ozaalibwayo wasiraana ekimu ku binjogeza busubi kyamaganda si lwaki njagala okubalaga nti obuwanguzi bwo tebuli kuwa gy'ova wabula buli kuwa gy'olaga eggulo yo tesalawo nkyayo ne leero yo tesalawo nkyayo naye by'otunuulidde okubeera enkya bw'onaabikolerera bigenda kusalawo enkyayo buli muntu gw'olaba ebizimbe bina akedi eziri mu Kampala tekuli akedi ya mwana yazaalibwa mu Kampala Bahamisi Kigundu bazaaliddwa Kalungu ba John Bosco bazaaliddwa mu byalo Masaka bw'ogenda okuwulira bakirumira ba mu byalo naye be baamanya ennaku yaabwe era ogenda okuwulira abazaalibwa ku bakuli ewa bakuli yawo ku Pride Theatre era nga woobasanga we bafuukira abayaayi banyumya nnyo Kampala twamulaba ng'akula naye gwe oyinawo kaki sooka omanye ennaku yo olwanyisa okusoomoozebwa ku wazaalibwamu ate n'abantu balage nti bisoboka abantu bangi bye biremye njagala okugamba baganda bange ne bannyinange abagamba nti famire yaffe yakolimirwa mwe muli mu kwekolimira era ebyo byogamba nti famire yaffe yakolimirwa kasita oyingiza ekikolimo mu famire naawe ogenda kufuuka kikolimo n'omwana we agenda kufuuka kikolimo n'ozaala omwana otandikagamba nti manya ennaku yonna ku kijja omugamba amanyi si ye yabagamba oba otamuteekerateekera bw'abanga nnyoko teyakuteekerateekera n'ekitabu teyakuteekerateekera n'akuzaalira mu muzigo tozaalira baana mu muzigo omuzigo gw'olimu nga landiroodi agoba gukuwa obuvumu Fabaasi yatujojobya omusajja Mukasa yannangirako naga nti masiikini gweva mu nnyumba sinze nakujja mu kyalo naye mwebaza singa teyanvuma nandibadde nkyagulimu lwaki oyinza okuba nga by'oyiseemu tebinnakuwa busungu tebinnakuwa buvumu ne bwoba oyina emyaka 4 ng'owulira weekyayo enjagala ositula omutima gwo okkirize nti olwaliro ogenda okukyusa obulamu nga weeyambisa obusungu bw'oyina nga weeyambisa embeera gy'oyiseemu gw'owulira otya nga maama wo wa myaka 5 ng'ali mu muzigo owulira otya nga kitaawo wa myaka 5 ng'ali mu muzigo naye tekitegeeza nti tosobola kubajja mu muzigo tekitegeeza nti naawe bw'oba okula ogenda kubeera mu muzigo jjajja yafiira mu muzigo maama ali mu muzigo taata ali mu muzigo wadde baayawukana senga ali mu muzigo naawe ozaalidde mu muzigo n'abaana batandise okukula bali mu muzigo tandika naawe olwaleero lw'osobola okutandika nga weerabira ebyeggulo kyawa ky'olimu abasinga ekituleetedde obuzibu nti otuuka n'okitwala nti kya bulijjo bwetyo bwe tulina okubeera bwetyo bwe twazaalibwa si bwe twazaalibwa Mukama abantu bangi basitula mu families ez'enjawulo takikoza nsobi akikola kubalaga ne oba wazaalibwa mu famire enjava akusitula
baako abantu bootunuulira nze mbagamba nnyo nti tekitwetaagisa kusoma butabo bwa John Spear bw'abaani be tutalaba. Tuyina ebyafaayo by'abantu be tulabyeko wano mu ggwanga erya Uganda nga bafuuse ensonga. Tandikira Honorable Kyagulanyi Ssentamu eyava mu ghetto nga talina any leadership background, nga talina kyayina, n'akulira e Kamwokya ng'azaaliddwa Gombe emu ku byalo by'ekyavu, kati ayogerwako nsi yonna. Gwe lwaki ogamba tosobola? Tunuulira abasajja Geoffrey Lutaaya twali tumwogerako. Lutaaya gwe baagamba nti teyasoma, radios ez'enjawulo nga zimulangira ne zigamba yasemba mu bigezo bya siniya ey'okuna. Mwabaasekanga okyali ku radio oli ku muzinda lunze za musaala gwa mwezi. Covid yaze bagenda kusala omwezi. Lutaaya agenda zifuna zonna. Bano be bantu be tulina okutunuulira. Tunuulira Segirinya Muhammad gwe mwajereganga. Yasomera ku data mine n'anoonya emirimu okuzi radio ne bagimumma, kati alina obusobozi obukola radio ye. Yajja mu Kampala ng'avudde mu kyalo ng'atunda bikajjo, n'ajja mu Kampala nga bamusuza, kati kulwalira ali worth akawumbi k'ensimbi. Talina gye yeewola nsimbi ne bazimumma. Mukama agenda kukyusa singa wekkiririzaamu. Naye singa ogamba nti bwalamu bwe wazaalibwamu bw'ogenda okubeeramu, ogenda kubeeramu obwo. Obugagga si kukola nnyo. Ate obugagga bw'omuntu tewali abutegeera. Nakigambye nti waliwo omuntu akubuuza lwaki ojaganya, akibuuza busiru na bubumbatuutu kubanga tamanyi gy'ovudde. Omuntu yasulako amakaya nga talina kakulya, talina kakunywa. Bw'abanga asobodde okufuna essowaani y'akatogo mulekaazi ne mwagale benjole. Eyasuliranga akatogo k'ebijanjaalo ne muwogo, bw'abanga asobodde afunye ensimbi ezisika ku kifi ky'ennyama ekyenkoko muleka akisike ng'ajaganya. Abamu twakimanyanga nti soda tumunywa Christmas, kati tuzudde nti soda alwaza bw'omunywa ennyo. Ne tuddayo kunywa ku mazzi. Lwaki tetujaganya? Life bwetyo bwetambula. Togenda kusangayo life ndala. Ate buli muntu abaako amusinga, towala na bakusinga. Ng'oyagala okufiira mu mbeera gy'olimu ensi yonna ekukyawe, wala n'abantu abakusinga. Mukama asitula abakwetolodde si nsobi kukulaga nti bwe mba nsitudde gw'obadde naye naawe osobola okusituka. Naye abasinga obusiru bwaffe gw'obadde naye bw'akyukako otandika kumuwalana. Era abasinga bw'awalana alaba nga biganya okukola ng'atandika oga nti ezo si zize. Ogamba nno zize. Bw'abeera muwala ng'amusindika mu bwamalaaya, bw'abeera musajja ng'amusindika mu bufere. Mu bulamu bw'ensi eno buli gw'olaba ng'akususeeko nga mwalyanga mwenna mwanywanga mwenna, bw'obanga akasimu ka bulamu mukubira omugamba nti muganda yena kulabye nga wakikuba, si mutima mubi, tula naye ku mmeeza omubuuzi okikola otya. Naye bw'onaawala n'abakusinga ogenda sigala nga bw'oli, tewali muloga agaggawala. Nakibagamba last week nti abantu bangi mumala obudde bungi ne musaasanya akasente akanono ke mufuna ak'ekinaku nga mutambulira bannammwe bwe mwalinga olw'okuba baliko we batuuse. Ojja kwagala okusika atasikika, ojja mukomya mu makkati nga naye yamala kwetambulirako akulaalire. Era abantu bangi nze bensanga abeerogootanya nti gundi bandoga, mmwe mwali abalogo naye amalogo ne gasukka ne gatandika okukubagana, kati mutandise ogw'eddalo. Enkulaakulana n'obuwanguzi tekiva mu kuloga. Kkiriza nti Katonda gy'ali. Kkiriza nti Katonda akyusa. Beera mwesimbu era obeere mwesigwa. Beera mukozi era omuvumu. Ate byonna mu byonna Mukama musabenga nnyo bw'akuwanga 1,000 akwongera 1,000. Naye bw'alokuwanga mugamba nti Mukama nkumanga ndi mukkakkamu. Kubanga tulabye bangi abatuuse we batuuse ne bagwa. Naye waliwo omuntu Mukama n'azimwa buli mugamba nti nsaba zimuggwekoko tulabe bw'anaabeera. Nammwe abali mu bulungi nga tolina bizibu waliwo abakusabira zikuggweko, naye Mukama alina essaala zaddamu ne zaataddamu. Oli ne bw'anaakusabira ebibi nga Mukama akulaba omutima gwo mulungi tajja kukyanukula. Naye waliwo akaseera nga Mukama yeetaaga okubaako ne bakkakkanya. Akulage nti gwe naye bw'ofunanga ssente tobeeranga ngoye. Tubali tulina omuyimbi gwe tulaba. Olinaga nti naye oba teyafuna mukisa ne mugamba ebiro bye byaggwako. Buli muntu alina ebiro bye. Naye ekikulu mu byonna ogenda kukozesa otya ebiro byo. Emyaka gyo Mukama gyakuwadde. Bw'obanga kikwetaagisa kukozesa myaka gy'olina katende gikozese. Kubanga emyaka 10 egijja mu maaso togenda kusobola kukola bino byokola ku lwaleero. Naye emyaka gino gy'olina ogikozesezza otya. Famire yeekuganyuddwamu etya. Omukwano gwe mukyayina mugenda tuuka akaseera nga temukyeyita darling beautiful honey.
nga muyita taata gundi maama gundi. Kati kana akaseera mukakozese muteekereteekere maama gundi ne taata gundi. Ebya maama gundi bijja ogenda kusolooza nnyumba. Maama gundi yaba abasolooza. Bino ebya darling wonna mubisobola. Mukolerere emyaka gyammwe n'ebiseera ebijja. Gwateekateeka okuza birthday olunaku olw'enkya. Oba agiteekateeka omwaka ogujja oba omwezi ogujja. Ddala bwe weetunuuliramu n'ekyoli ogwana okuza amazaalibwa. If yes, nga kyoli si kiwabadde eggulo kuza amazaalibwa. Bw'obanga eggulo wabadde bulungi nga leero oli bubi, amazaalibwa ago ogwaleero geeyambise nga weggalira mu kisenge, osabe Mukama nti Mukama nsumulula. Bwe mbanga nyina we nasobya nzuukusa. Mukama bwe mbanga nyina ensobi gye nakola yanzise eddaala. Mukama nnyanukula. Sigenda kuddamu kukola nsebeyo. Tukola ensobi nnyingi Mukama n'atuggyako byatuwadde. Bwe ntandika okwogera biyinza okuggwayo nga tebiggwayo. Naye byonna mu byonna tujjukirenga nnyo gye tuvudde. Obugubi bwaffe, enguudo zitwatambulirangako ez'ettaka, enfuufu eyatukubanga, okusoomozebwa kwe twayitangamu kutuwa amaanyi n'obuvumu. Buli lw'oyitanga we wayitanga ku bigere ng'oyiseewo na mmotoka kuba akabonero. Omusiraamu gamba bisimila we bagamba? Alhamdulillah. Omusiraamu gamba alhamdulillah. Omulokole gamba nti Mukama oli wa buyinza. Kubanga Mukama atujja wala. N'atuteekako w'atutadde. Ate w'akutadde tumera amalala ng'olowooza nti gwasinga. Mugambe Mukama webale okuntuusa wontuusizza. Ate nkusaba onteekeko n'ewalala. Agenda kukussaawo. Kubanga byonna mu byonna omugagga w'e Uganda si ye mugagga wa America. N'omugagga wa America alwana okusigala nga ye mugagga asinga. Kati gwe lwaki ofuuka omugagga wa famire n'olowooza nti ensi yonna yiyo. Tubeere bakkakkamu. Ebiseera ebisinga abantu bwe mbagamba lyali tebawakana. Ne balowooza Lugonvu oba byayogera ngero. Si ngero. Bw'otunuulira oluguudo luno, ono gwe bayita Kaleddubi abamanyi Busaabala road, ne bagamba nti life yange yali nnyo ku luguudo luno. Ndowooza obuvubuka bwange n'okutandika ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala nakitandikira ng'eno. Gye twapootanga naye twatambuzanga ebigere okuva eggangu waggulu wali okutuuka ku Ndikuttamadda we nasulanga ng'olwo ofuna 35,000. Naye saayina kirowoozo kyonna nti oba oliawo nsobola okufuna ku mutwalo. Saakirina. Naye kye kintu kye ŋŋamba abantu nti obuvumu n'okwekkiririzaamu Mukama kwagenda okusinziira akusitule okujja ne ku ekyo ky'obadde osuubira okutuukako akusinzeewo. Obuntu bulamu, obwetowaze, okumutya n'omanya nti Katonda gye yali kwagenda okusinziira akulaga reality n'abantu abalage nti ngoyo bwe namusula nawe nsobola okusitula. Ku luguudo luno kwe natambulizanga obulamu bwange twatambuliranga wano. Nzijukira t-shirt nayambalanga ya 2,000. Empale twayambalanga za 5,000 ng'okwambala ey'omutwalo kibeera kyebonere ne zinneegiina by then. Wano erinnya lyawo ndyerabidde naye bwe bayitanga ku mafuta erinnya ninga alyerabira. Twayitanga awo ku masomero, wano bwe bayitanga ku masomero. Nga tuyita awo ne tuzimba eyo munda naye nga nze ndi poota. Ku luguudo luno okwolaba obulamu nga kwe butambulira nga kwe buyita. Nkimanyi nti waliwo abaddeko ku nguudo nga zino. Oluguudo lwa Busaabala musobola okutegeera kye ntegeeza. Eryo eddwaliro wano waggulu w'olaba. Nzijukira najjawo ko ng'ekindeese no mulowooza ki. Nga nzize kulwanira katimba ka nsiri. Era navaawo nga ndi musanyufu akatimba k'ensiri nga nkafunye. Oyinza okwebuuza kitegeeza ki ekyo, naye waliwo ategedde kye kitegeeza. Najjawo ng'ekindeese kulwanira katimba ka nsiri awantu awo. Saayina busobozi bwonna bulowooza nti nsobola okufuna ssente ezirinnya taxi. Saayina busobozi bwonna bulowooza nti nsobola okufuna ssente ezirinnya boodabooda. Ebyo nga tukitwala nti si byaffe. Era nkimanyi nti waliwo abantu abalina endowooza eyo nti ebyo si byaffe. Baganda bange kambabuulire, tewali bitali bibyo kubanga n'abo ababirina tebazaalibwa nga babirina. No. N'abo ababirina tebazaalibwa nga babirina. Mu bulamu bw'ensi eno buli muntu alina kaseera ke
Mukama alina ekibalo kye yalina ensenero yakimba naga nti buli omu Mukama alina akaseera wamukyusiza, alina akaseera bwamukyusa, era abantu bangi beebuuza nnyo nti kakati mulimu ki gwe nsobola okukola omuyinza okuva ensimbi. Mukama ayinza okugaggawaliza mu matooke, omulala ate bwe yatandika amatooke n'ayavuwala, omulala n'amugaggawaliza mu buzimbi, omulala n'amugaggawaliza mu mafuta, omulala naga nti zaava mu bodaboda, olinaga nti zaava mu matoffaali. Tosobola kumanya sente ezo z'ogamba oba obugagga bw'oyagala kwe buva, naye ekyo ekintu kye njagala okubalaga nti Mukama agenda kukyusa mpola mpola. Wano gwe bayita kugwonyegere, oyo gwonyegere twavanga okuzimba wansi eyo, kana nga ayagala amatala naye tugaleke. Twavanga okuzimba wansi eyo gy'olaba nga kati wano olabawo wetujja ne tulya ku muwogo, ng'ogula emiwogo gya 5 n'ogula akasera ka 2 size siringi 7, naye ng'ova ku poota olunaku ne luggwako. Nali nyina abantu bentambula nabo nembagamba nenkyama, sinembagamba nenkyama ku mudaala nensaza chapati zange 3 ne banteramu ebijanjalo. Basajja ne baseka ne bagamba mwami Lugonvu oli ekikomando, nembabuuza nti lwaki, kubanga bo balabanga ekyamanyi ne birabira nti nasibirirako emiwogo, ebiwayi bya muwogo nabisibirirako. Abantu akulaba ku boda naga mwami Lugonvu oli nya boda lwaki, nga naliko mu mbeera ebulwa wadde eza taxi. Wano wonna lwe luno oluguudo olwakyusa Lugonvu ng'avudde mu kyalo, kubanga Lugonvu okuva mu kyalo yatandikira ku Ndikuttamadda. Abamanyi Ndikuttamadda nga tulina muganda wange oyo Kapalaga Maiko Kakande y'omu ku bantu abalaba Lugonvu oli gwe mwetaaga okulaba. Era kyekintu kye mbagamba nti abantu tubatunuulira nnyo kye bali olwaleero ne tubeerabira kye baali eggulo. Ekintu kye wali ennaku nga 2 eziyise si kyogenda okubeera ku lwaleero. Waliwo muganda wange eyandera muganda wange eyandera bamuyita Nsimbe Faizo, ye yanyaniriza mu Ndikuttamadda oba yanyaniriza mu Masajja n'okunyaniriza mu Kampala. Nsimbe Faizo yoyo eyasooka okulaba obunafu bwange, eyasooka okulaba kikyendi, naga nti Lugonvu nsobola okumukwatako nga talina nnyo kyali, naye ate yali kinene nnyo ku nze, era nakati akyayi kinene, naye sobola kwerabira nti yankwatako okunzija we nnali, okumbaako wantuusa, ate oba oliawo n'okulaba nga ndi wendi ku lwaleero. Ngenda balaga ennyumba ze bangobamu zalinga za 4,000. Njagala otunule waggulu awo wadde enzikiza eringa ekutte. Olaba obuyumba obuli waggulu awo, awo wali akazikiza, awo waggulu awo bazimenyawo. Awo we napangisanga ku 4,000 naye ne zinnemerera ne bangobamu. Kati ngenda kukulaga ate nga sinnagenda awo. Waliwo wano waggulu wonna sulanga mu kakuubo kalinga kasiriji kasamu nga tutetenkanya obulamu. Kati bino ebintu bwe mbibagamba mulimu omuntu gwe mpulira nga alaajana n'omuwulira nga akaaba nogana yo okaaba ki, akakuubo kali waggulu awo. Yes, awo wenyini woolaba wekaali bano abagatta ennyumba ne balekawo akakuubo wakati. Kati akakuubo nze kennayita kennasulangamu akakuubo ako, naye ne katuuka ne kannemerera. Oba oli awo obulamu nga sinnasobola kubeera. Gano ge gaali amatwale gange. Wano woolaba abamanyi Ndikuttamadda musobola okumanya ge gaali amatwale gaffe, era nga bw'otuuka wano oba otuuse katundu ng'omanya nti kati ndi waka. Yes, ng'omanya nti kati ndi waka. Naye life bwetyo, obulamu lugendo, olugendo lw'otasobola kwegaana. Era bangi abeegaana olugendo bamaliriza oba oliawo basanze okusomoozebwa okw'amaanyi. Teweegaana kyogenda kuba nkya, ate nga nekiwabadde gwe tosobola kukyegaana. Okitegeera?
wano wenyini njagala nkulage wadde obudde buzibye njagala nkulage akabanda kenasiikiranga mu chapati njagala otambuze amaaso go olaba akabanda ako akasinga obubi awo wakati okalaba ako akali awo ako akasinga obubi awo okalaba awo we nasiikiranga chapati naye saayina birowoozo wadde nali muvumu saalowoozaako nti nsobola okuva ku levu y'okusiika chapati waakiri nenvuga boda kubanga neeza boda saazirina naye mpola kyekiri kyentera bagamba nti bw'ofuna 1000 ng'obadde ku 5 ate ng'osaba mukama akwongereko 5 wezere ku 5 bw'ofuna 1005 ng'osaba mukama akwongereko 5 weze 2000 bw'ofuna 2000 ng'omugamba mukama nti nyongeraako 2 mpeze 10 nyabwazikuwa totuula naye tobeera ku 5 n'osaba mukama akuwe kakadde kubanga tomanyi nawe bakakwata abamu ku bantu ekitusumbuwa kwe kuba nti oli kundi kutamadde osaba mukama akuteeka emuyenga nga tunayiga na nnono zaayo bw'oba kundi kutamadde gamba mukama akuse kawopeti bw'akujja kawopeti mugamba akuteeka kategula bw'akujja kategula akuteeka ekibuya olwakuyingiza ekibuga bw'akujja ekibuya akusuzeeko ennajjanankumbi ow'ennajjanankumbi alina bulungi obusobozi obusula emuyenga naye abasinga ekitusumbuwa kwe kubanga tuli ku siringi 5 ne tusaba mukama atuwe emitwalo tewali kitasoboka naye emitendera abasinga gye tubuuka nze mbagambye nti mpola natandikira mu nyumba ya kasanvu ng'egaana nenzira mu yeena nayo ng'ezibuwala nenyingira ey'omusanvu nezijja nga gikula mpola okutuusa oba oli awo ku lwaleero kyokka nga ate sinatuuka gye ndaga era nsaba mukama abeeko wantuusa naye nkimanyi nti mu bulamu bw'ensi eno ate bwe natuukawo wensaba mukama ntuuse era nja kusigala muyaayaanira abeereko ewalala wantuusa naye tekitegeeza nti olw'okuba nkyalina olugendo luwanvu siina kujaganya kubanga lino lyekkubo lyange eryanzija gye nnali nerinteekako ewalala ndijjukidde olwaliro mbadde maze ebbanga nga siyitayo ku kkubo lino lyolaba ate nga nkimanyi nammwe kennyini wagenda kubeera wakaseera ng'oddayo gye wali noga nti awo woolaba mukwate abaana bammwe mubazzeeyoko mugaye nti mutabani wange bamuwala wange wadde ng'osula mu kikomera naye twasulako mu kayumba ako funayo olunaku ogenda obuuze ku yali landiroodiwo omugaye nti oli otya munnange bitambula biti eno abapangisa bakuyisa batya nti bansumbuwa nti nange naabange bansumbuweeyo naye nga wali mupangisaawe how do you feel ate nga kisoboka mu bulamu bw'ensi eno kisoboka era ng'okikoleredde mukama tumusabe nga bwe tukola so si kusaba busabi mukama n'olowooza nti bigenda kujjanga byamagero emmere egenda kuva buvi mu ggulu etonnye ensimbi zigenda kuva buvi mu ggulu ziyiike nedda oyina okukola nga bw'osaba mukama akwanguyize era akuteera emikisa mu ebyo by'okola akukyusiza embeera nga nayo bw'olwana okugikyusa n'agikyusa atya ng'oli mu nnyumba weebase bye tugamba amiina nkitwala tutwala bye tukoleredde kino nkibagamba ebbanga lyonna mukama musabe kkiriza nti gy'ali kubanga gy'ali mwegayirire omwebaza okubanga akuwadde obulamu omwebaza okubanga oba oli awo paka ku lwaliro bangi abakugenzeeko naye gwe okyaliwo ekyo bwe kiggwa omugaye nti mukama wano wontuusizza saalowooza kutuukawo naye ate nyina wenjagala okulaga lwaki wo mukama tonteekawo mukama we tumufuula mukwano gwaffe amanyi ebituluma naye nensaba gye tumusaba oluusi ematalinga you get me tuleme kalubiriza mbeera kubanga nekyoli tewamanya nti onaakibeera wadde olaba nga ali obubi naye ate waliwo abaakufaako edda abaafa gwe lwaki ekyo tokyebaza okubanga okyali mulamu awo wooli waliwo abantu nga 1000 abayaayaana okubeerawo nga n'olwekyo weetaaga okwebaza omutonzi okubanga akutaddewo okitegeera baganda bange olwaleero luyinza okubanga lunaku olukyusa ebyafaayo byo luyinza okubanga lwe lunaku olukyusa olugendo lwo
okulaba ng'ova ku ddaala ly'obaddeko okudda ku ddaala eddala. Wooli si wabi naye ate olina woolaga. Kyokka teweevuma wooli ng'olowooza nti gwe wabonaabona wasiraana. Waliwo n'abaga nti nze nkooye ab'eŋŋanda babbye ssente zange bazimazeewo. Kati nno weebaze Mukama okuba nti waliwo ne ze basobola okubba. Kye kintu kye nabagamba nti nze mu bulamu bw'ensi eno nsaba Mukama ampa obusobozi obubbibwa okusinga okumpa obusobozi obubba. Nsaba Mukama ampa obusobozi obuferebwa okusinga okumpa obusobozi obufera. You get me? Bw'obanga abantu bakusumbwa kubanga bakubba ssente zo bazimazeewo, sooka weebaze Mukama okubanga akuwadde ze basobola okufera, kubanga waliwo n'ali eyo nga talina ze basobola mujjako, nga ne bw'omuvuunika ne bw'omufuula talina kyavaako. You get me? Naye gwe Mukama abanga alina waakutadde, mwebaze ate omusaba ayongere okugondeza obulamu. Olabye kitukoze Elias, tubadde ku ttaka tuzze ku kolansi. Okirabye? Tunuulira ebinnya bino biri mu kolansi. Kati njagala nkulaga olugendo luno. Tubadde ku ttaka nga gitubonaabonera, naye obulamu nga busigadde bukola kibutambula. Tuzze ku kolansi nga twakalingira ku kolansi ebinnya ne bitutandika. Bibino ngenda kukulaga kye kitegeeza. Si binnya mu kolansi. Ngenda kukikulaga. Ogenda kwebuuza Lugonvu kikyategeeza mu kino. Tuvuze olugendo lunanga lwa ttaka nga twakava ku kolansi ebinnya ne bitandika. Kati tuzze ku kolansi ataliiko binnya. Si bwe kiri, naye ate waliwo bye tusobola okwewala. Biri tubali tusobola kubyewala bwe bulamu bw'ensi eno. Oyinza okuba ng'ebbanga lino otambulidde mu kubonaabona mu binnya ebiri mu bulamu bwo. Sigala ng'otambula. Ogenda kutuuka ku kolansi ng'obivuddemu. Naye tolangajja tolowooza nti bw'otuuka ku kolansi olwo kagenda kubeera kaweweevu era ne maaso ogenda kusangayo ebikutaataaganya, naye sigala ng'otambula. Obulamu bwaffe kubo, obulamu bwaffe enguudo. Waliwo olwogwa ku binnya, waliwo olwogwa kkataka, naye olina kusigala ng'otambula. Togamba nti nzeeyo sitambulirayo, nedda. Sigala ng'otambula. Ekikulu mu byonna kwebuuza nti kati obulamu buno bwe ntuuseemu obusoomooza nina butambuliramu ntya? Ogamba otya nti obadde mu Canada tosobola genda Saudi Arabia gwani? Ekibuuzo ekiriwo nti bw'obanga abadde mu kaweevu Canada kati ogenze Saudi Arabia ogenda kubeerayo otya? Ye life yokka. Baganda bange, si byangu ebiseera ebimu, naye byangu era byanguwa singa obyanguya. Kubanga nabo betwegomba bayise mu bingi. N'emmotoka z'olengera mu maaso, be bantu b'olengera mu maaso gye bali eyo gy'olaga balina ebibasoomooza. Obulamu bw'ensi eno balinga bw'olaba emmotoka ezo. Waliwo abaagala okukutomera obutomezi, nawe olina bw'olina okuyisa nga tebaagala obayise ze emmotoka z'olaba. Bwe bulamu bw'ensi eno. Abakuli emabega baagala odde emabega, tebaagala obaleke. Kyokka n'abakuli mu maaso tebaagala obayiteko. Olina kusala busazi noga nti however much weebali, naye obulamu nyina okubutambuza. Kyekyokka mu bulamu tebubeera bwangu okujjako nga gwe kennyini yoga nti nedda nyina kubutambuza bwe nti bujja kwanguyira. Baganda bange, munzikirize mbaagaliza akaseera akalungi nga twefumiitiriza n'obutaggwamu maanyi wadde okuggwamu essuubi nga tukkiriza nti Mukama agenda kutukyusa. Naye tekitegeeza nti bw'obanga ovuddeko ku kataka nodda ku kolansi nti ogenda kusanga kaweevu keereere, era nawe ogenda kusanga ebisoomooza naye ojja kusobola okubiyitamu. Mbaagaliza birungi byereere.